Kasozi David ali mu siniya ey'omukaaga muyizi ku ssomero lya Kololo SS. Akola sciences naye aliko obulemu ku mikono obutamumazeemu ssuubi kukuguka mu byuma kalimagezi ebya kompyuta. Olw'embeera ya Kasozi ate ng'ayaayaanira kompyuta tuwayizaamu naye n'ategeeza nti ebyetaaga amaanyi tabikola naye okunyiga amapeesa ga keyboard za kompyuta yeekansa. Amanya gange nze Kasozi David nga ndi mu senior 6 Kololo Senior Secondary School. Njize engeri gye nyinza okomandinga mu kompyuta n'engeri gye nyinza creatingamu zi website ne zi applications oba ne game. Era nga nsobola kayo kikozesa oba nga nsobola kukozesa kompyuta nga sikoseza maanyi mangi. Akadde kano Kasozi azimba ebibanja ebiba ku mikutu gya internet websites kuba obwongo alina ate kyakola akyagala. Tandika gwa mwaka guwedde nga tuli mu holiday ya third term. Era ndowooza wentuuse ku level nga nsobola okuprogrammingayo ku website ezo. Kasozi y'omu ku bayizi abazze bakugukira ku musaayi muto Andrew Badali enzaalwa ya Korea ku myaka 17 mu nsi yonna yasinga okuba n'obukugu okuyunga ebyuma ebyekozesa byokka robots. Andrew Badali yazze ne kitaawe Yoon Huli okuyamba ku bayizi abaliko obulemu mu Uganda babe ba mugaso. I tutored one of the students in Uganda since last year, and then starting from that I was able to really develop my passion for teaching students in Uganda because I saw how passionate they were. And of course I also had skills on programming from developing websites, developing applications and developing even games as well. And I've also experienced with robotics, so I really wanted to inspire and give motivations to the Uganda students. Alambuludde ku bukugu bwalina mu coding nga lwe lulimi kompyuta lwezogereramu obumuwanguza mu nsi yonna mu bali wansi w'emyaka 18. I started off with reading a book about coding in 8th grade, and then in 9th grade I had a chance to take class about programming, about JavaScript. And after that I went through online and went through the websites to learn and take courses for free, and I went through YouTube as well, and then I was able to really learn about those. And then whenever I had questions I searched it up and I read book to check my knowledge. And then as I went further I was able to have depthness in my skills, and then I had a passion that I really want to teach this language as well. Andrew Kanonya akulira essomero lya Kololo SS asiimye ekikoleddwa famire ya Lee okugabana bye bamanyi n'abayizi mu Uganda. So I'd like to appreciate this effort by Andrew and his big family for sharing their skills and knowledge with the Ugandan children. And I believe our students have been tickled to embrace the digital revolution, not just as observers, but as key drivers in this digital revolution. Abamu ku bayizi okuli Davis Kimera ne banne batandise okukola applications eziyambako mu byensoma nga bakozesa obukugu Andrew Badali bw'abawadde. Bya Abel Kitaka, Salot TV, Omunyo.